Olwaleero bannamateeka beegattira mu kibiina ki Uganda Law Society beeyiye mu bungi ku hotelo ya Speak Resort e Munyonyo okulonda abakulembeze b'ekibiina kyabwe. Obwedda buli atuuka ng'asooka ku mmeeza okakasa oba nga yatuukiriza obukwakkulizo bw'okwewandiisa olwo ne bamukkiriza okuyingira mu kifo awabadde wakubirwa akalulu. Awalonderwa nawo obwedda balonzi basooka kebera amannya gaabwe ku nkalala era ng'azuula erinnya lye yaweebwa akakonge okuli abeesimbyewo olwo n'akkira akabokisi okulonda abakulembeze bayagala bamukulembere mu myaka 2 egiddako. Olukiiko olukulembera ekibiina kino luliko abantu 10 okuli pulezidenti n'omumyuka we, omuwanika, omuwandiisi, abakiise 4 okuva mu bitundu by'eggwanga 4, omukiise wa Ssaabawolereza wa gavumenti n'omukiise wa munnamateeka wa gavumenti oba muyite Solicitor General. Ku batalutumidde mwana kubaddeko ababaka ba Paalamenti era bannamateeka omuli ne kamisona wa Paalamenti Mathias Mpuuga, kw'ossa Ssaabawandiisi wa NUP Lewis Lubongoya n'abalala. Obuvunaanyizibwa bwe tulina eri eggwanga naddala okukwasisa amateeka, okulaba nti kkooti zikola obuvunaanyizibwa bwayo, okulaba nti buli muntu yenna alina obuvunaanyizibwa eri abantu n'eri eggwanga, tatyobola ddembe lya buntu. Nnyo Uganda Law Society nga evaayo nnyo ku nsonga eziruma bannansi, naddala ng'okuwoleza abantu aba bulijjo mu kkooti z'amagye, okutyobola eddembe ly'obuntu, okutulugunya abantu n'ebirala bwe bityo. Okwongera okunyweza obwetengereze bw'essiga eddamuzi, okulafuuba n'okulaba ng'enfuga egoberera amateeka n'enfuga ennungi. Tukkiriza nti society egenda tuwa ekifaananyi ekipya. Bannayuganda mazima gali nti bagwaddemu essuubi mu mateeka, mu makooti ga Uganda, mu balooya, ne tukkiriza nti society yaffe egenda kukomyawo ekifaananyi ekyo. Abeetabye mu kulonda kuno boogedde lwaki okw'omwaka guno kwa nkizo nnyo mu nsiko y'ebyamateeka n'eggwanga. Tugenda mu kalulu ka pulezidenti. Tumanyi nti twava mu kalulu akaggwa kalimu ebirumira bingi. Wakyaliwo n'abantu abakyabuluddwa abaabwe okuva mu kalulu akaggwa. Kati tugamba tugenda mukaddako ebyaliwo tebiddemu. Law Society neekola ki nga kwesenga okulwanira eddembe ly'obuntu. Abavubuka okuba nti bavuddeyo ne beenyigira mu kintu kino kinsanyusa, kituwa omukisa okulaba bye bakola, tubayambe, tubagaidinge, kitegeeza nti ffe abaabakulembera twabakulembera bulungi ne tubaagazisa obukulembeze. Waliwo instances aw'amateeka we baga applyingira selectively, ng'ono bamukwasa amateeka omulala tebamukwasa amateeka. So Law Society erina okuvaayo n'egamba nedda ffenna ng'Abannayuganda tuli equal before the law. Okuvuganya ku kifo kya pulezidenti w'ekibiina kino kuli wakati wa Isaac Ssemakadde ne Isaac Atukunda. We tukoledde eggulire lino ng'okubala obululu kugenda mu maaso era ng'essaawa yonna abakuliddemu okulonda kuno bakulangirira ebyenkomeredde ebivudde mu kalulu kano.